Omwaka gwali gwa 2017 bwetyo ensi Uganda yafuna omununuzi era omununuzi oyo yayitira mu Kyaddondo East bwatyo eyali by election yagiwangula n'ebitundu ebyali bikunukirizeyo mu 8 okudda waggulu. Kakati ono yayingira parliament naye baabuwe tebaamanya tikibali beeretedde baali beeretedde akabazi ku kugulu. Kakati nno ono okuva 2017 yafuuka eriggwa n'afuuka akazito n'afuuka akayinja mu ngatto eri gavumenti eya Mwami Museveni. Fena tujjukira nti speaker omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga yali speaker ow'ebiseera ebyo era bw'atyo yayanjula Mwami Kyagulanyi n'amusembeza nga yeerabidde nti yali aleetedde Uganda omuti oba omumuli omupya ogw'okuginunula. Kakati okuva olwo Uganda teddangako mabega mu nkyukakyuka bingi ebikoleddwa era bingi ebigenze mu maaso n'okubeera nga birabwako. Kakati omusajja ono yamala emyaka mitono nnyo eno mu constituency eno ng'akola nga MP bw'ati ekisanja ky'olwaggwako teyaddamu kubeera nga yeesimba okuba MP yafuuka nga Mandela bw'atyo yakyusa eddaala. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza yeesimbawo nga independent. Abannabyabufuzi bangi ono baamubuusa amaaso okuli abo b'osobola okubeera ng'oyogerako aba DP aba FDC bonna baagaana okumuwa kaadi bw'atyo yasawo ne yeesimbawo bwannamunigina era ono yayagalwa abantu nayagalwa ensi bw'atyo n'abeera nga akalulu yakawangula. Wabula bwe yatuuka mu parliament bonna baagaana okujja ne kuraleze ne campaign ze bangi baamusanyukira nga balowooza nti yali ajja kubeera munnaabwe kumbe ono yali azza okubeera mukama waabwe. Okuva ku olwo mpaka nakati ebyaliwo mu parliament njagala tubijjukiremu katono nnyo ate tukomewo. Kyagulanyi received the instruments of office before the speaker showed him his seat. We should study and will guide you the rules of procedure. Master them, they will help you in the plenary and in the committees. Kakati nno ebyo bye bimu ku byaliwo ku lunaku olwo ono ng'amaze okubeera ng'ayingira mu parliament olunaku lwe olwasookera ddala. Wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi ey'olunaku olwaleero nja kukusaba osooka onzikirize nkweyanjulye nze AK Master ampuliriza mukwano gwange atugoberera omukutu gwa AK TV Media Uganda nange namaze dde okubeera nga nteerera mulongo wasa mu Luutansozi ntambula naye nga bwolabaawo ye musajja avumulendwa dda amala ebizibu bya buli kala eri bannayuganda omugamba bugamitenda amagije ku AK TV Media Uganda ebisigale n'abeera nga akwangwiza abali e Uganda n'abali e Bunaayira bonna abakolako. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi ennene nakugamba nti ekiri mu Bwakabaka bwa Kyabazinga kino nakyo kifumba mutuku era wenjogerera ampuliriza omusajja ntasobola tasibewo nga naye musajja wattu yali kumemwa. Waliwo emboozi gye njagala osooka owuliyo katono nnyo nga tukyali mu busoga katono nnyo ate oluvannyuma tukomewo twolekere ne wakwaffe olunaku olwaleero. Abantu be bayita abasoga oba baabaki bali mu kubuuza aye baaba ni maama yoyo nsooke mulabe baaba wamwe waafaanana sajja tubamu obutwa bw'omutwala wabula temusobola kubyogerako muwoza ayi baaba kati oyo mukazi wammwe Jovia kambabuulire nze nazi audio ensonga lwaki nemedde ku bintu bino. Oyo mukazi state mafia yazze kusaanyawo obulamu bwa Kabaka wammwe nze ekyo kibabuuliddemu. Kati mwe muddaawo ne muwoza mbu noono mulala noono smite mulano mulala whatever the stupid thing you were talking about. Singa bukeera enkya omwami ono n'afuluma mu nnyumba naye ng'ajjidde mu kifaananyi kye baatulagiramu Kabaka Mutebi lwe yasooka okuvaayo nga mulwadde mu ye. Mugenda kunvuma, mugenda kuvuma Jovia oba mugenda kugamba mugenda kubeera sayidi ki? Kati nze mbagambye sirwanira bwakwini bwammwe nze ebyo sibisobola n'embugo nzitya. Nze ndi celebrate nze ndi lifeist ebyo sibisobola okiwulira. Nze njagala mwami wange ng'ali happy bamuleke yeefunira omukyala gw'ayagala. I believe nti Busoga erimu abaana abawala abato abalungi ye gwaneesiimira naye ono gwe bamusibako gwe bamugala awase ku mmundu batuuka n'omugamba mbu sayininga wano olw'empaka. Lwaki mumufoosinga ebintu eby'empaka by'atayagala kukola? Where is his freedom? Alina okubeera ne freedom of speech, freedom of movement, ebyo bye mumukuumira ku mmundu.
obwakabaka bonna buwambe, obwakabaka bonna buwambe. Sajja wattu talina mirembe. Kati nze bwe nvaayo ne mwogerera ate mu abasoga ne mudda okunjasamira nga munvuma. Nze sibayisaamu maaso kuba sirina kye mbaagaza. Naye nze kye nwanirira mwami wange, mukwano gwange, tuvudde wala naye, nze manyi ebyange naye. Mwe muwulirayo alina kyayogera. Abatunda butunulizi kubanga temusobola kumulwanirira muli awe wa just dormant. Video zonga tesigwa. Ayensonga lwaki oyina okukwata mu ka plus kano osobola okubanga ofuna update. Nabagamba nti stories no mpanvu ddala okusinga wolowooza, so nja kuzibawanga mu part. Today eno ye part 3. Now ebigambo by'ova okuwulira wano bya mwaka 2023 gy'emyaka 2 emabega egiyise. Ebigambo ebyo ndowooza abasinga ku mmwe bwe mba nga mugoberera ensonga okulaga mulaga nti Kyabazinga mumwagala nnyo n'okusinga ffe abamu. Ndowooza ensonga ezo waziwulirako kozi zaaliwo wakati w'omwezi ogw'Okutoba Oktoba ne Novemba awo mu mwaka 2023. Omukyalo ono njagadde olunaku lwaleero neeyambisa ebimu ku bigambo bye. Omanyi nabagamba nti simanyi oba temumanyi abamu, simanyi oba okwagala kubaleetera obutamanya, naye ate kibi nnyo okwagala n'otafaayo kumanya ekyo ky'oyagala kiri kitya. Ntegeeza ki? Anfunye comments nyingi olunaku naddala ku video gye nsembye okukola, abandi nga muvuma, abandi nga muwabula, naye kyemmanyi abamu ku mmwe kansubire nti bwagazi, naye ate oyina ebbanja eddene okumanya ekyo ky'oyagala kiri mu mbeera ki oba kiri kitya. Now ebiseera ebisinga abantu abamu babuusa ensonga enkulu amaaso. Navaayo neneteeka mu ddene okubanga ntaasa Kyabazinga wange William na DOP owookuna okulabikanga abeera nga emmeeme ye oba n'ebirowoozo ebingi by'alina mu bwongo bivaawo oba n'okulinnya mu lukwe lwabo abaagala okuba Kyabazinga wange okuba nga tateredde ntende. Omulamwa gwa programu eno fayiro ku meeza naddala akaseera kano kendimu kansooka okubategeeza gwe bannayuganda nti muleke okukulembeza obutamanya, mubeeko okulengera ewala. Pulezidenti Museveni bwe yali ng'ajja mu buyinza mu 1996 ebimu ku byasooka okukola kwali kutuula n'abakulu mu biseera ebyo we yajjira okubakakasa nti obukulembeze obw'ennono agenda kubussaamu ekitiibwa. Kankaddemu Museveni bwe yali ng'ajja mu buyinza mu 1996 ng'agenda mu nsiko okulwana, ebimu ku bye yaguza abo abaamuyirawo omubiri mu biseera ebyo kwaliko ensonga y'obwennono oba obukulu mu nnono. Mwami Museveni yabasuubiza nti singa nze mmala okuba nga ntuuka ku kye nnwanirira, buli ggwanga ngenda kuba nga ndiwa obuyinza bwalyo naddala mu nsonga ez'ennono. Nenyini ennaku okubategeeza nti abamu ku mmwe mwalemwa okukola ku kalisa kyakatono oba mulemeddwa okutegeera nti ensonga enkulu ffenna gye twagala oba gye nnwanirira essaawa zino okuvaayo kubanga njogera ebigambo bino, mutereke vidiyoozi zange naddala vidiyo eno mugitereke muligijjayo nga wenzigyewo vidiyo eno gye ntadde wano ey'omukyalo ono. Kyabazinga tusooke tugende mpola mpola. Njagala kubabuuza mmwe mwenna abagamba nti Kyabazinga oba sirina lukusa lumwogerako olw'okuba mukulembeza obwagazi, kankiyite nti mumwagala nnyo. Kyabazinga toddangako n'olowooza nti Kyabazinga waife William na DOP oba alinga gwe nga weeraba. Na DOP bw'aba ng'agenda kutambula naddala ku ngendo ng'ezo alina emikolo egimukolebwa. Njagala kubuuza abamu ku mmwe mulina emikolo gyonna gye mwakolera Kyabazinga ng'agenda kufuluma, ye muveeyo mutegeeze eggwanga oba mutegeeze abasoga Kyabazinga waali oba nedda, mwali mu lubiri oba nedda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bannange bantu mwe muleke okuba nga mukakkanya oba nga muteeka obulumi
mu Kyabazinga. Kambabuuza ekyokubiri. Mu bulamu bwa Kyabazinga mulimu omuntu omukulu ddala mu bulamu bwe, naddala ggwe andaba essaawa zino oyinza okuba nga tomanyi naye nga gy'ali. Omuntu oyo oba famire eyo eya Mwami Kakayire. Mu kaseera kano ngenda kwogera ku mukyala Kakayire Elizabeth kubanga rest in peace omwami yatugendako, Mwami Kakayire abambi yatugendako, wabula tulina omukyala amanyiddwa nga Elizabeth Kakayire. Bwe njogera ku nsonga ya Elizabeth Kakayire ndooza mu abagoberezi b'ensonga oba abakulu kuba eno vidiyo gye nkola ndooza ngisindikira ddala ku bantu benjagala mubeeko engeri gye mukyusa mu bikolwa byammwe kubanga William Nadiope Kyabazinga wange alina obulumi mu mutima batasobola kuvaayo kwogera. Mbabuuza, omukyala Elizabeth Kakayire ensonga ze muli mu kukola oba mulina obukakafu obulaga nti musanyufu n'ebigenda mu maaso? Ekyo kimu. Abasoga mwenna muzibuka amaaso. Atwalaba nga ku mbaga ya Kyabazinga mujjukira kankyogereko na kino. Waliwo obubonero bungi mu nsonga z'ennono obwoyereka nga gwe kikwetagisa okuba ne sense ey'okubiri oba ey'okusatu oba nezisingawo okutegeera obubonero obwo kubanga abamu ku bakulembeze b'ennono tebagenda kujja kuvaayo boogere lwatu wabula bakolesa ebikolwa oba waliwo ebikolwa ebyeyoleka mu lwatu n'otegeera kyekigenda mu maaso. Ekisookera ddala mujjukira ekifaananyi ekyaki ensonga eyo naye anyway ekyo kimu. Ku mbaga nga saga y'embaga nga tennabaawo tuli mu mwaka 2023 mujjukira abantu abaafa naddala n'ekirala abasinga kye mutaabuusa amaso kye mutaategeera. Waliwo akaseera Kyabazinga William we yakaabira. Temwagala kubyogerako, temwagala kujjayo kituufu, wabula nabagambye ngenda kutandika okubawa story eno mpaka gye naggwera ziri episode 12 eno yakusatu olunaku olwaleero. Munsabire nfune essimu ennungi oba esobola okukola emulimo guno kubanga njagala kutuukako munda mu bisenge by'obwa Kyabazinga oba mu lubiri olwa Kyabazinga mbaleetere waaka. Wamma olunaku lwaleero mukkirize nkome wano naye olunaku olw'enkya nkoma. Bw'obanga okyatenda era ng'okyalowooza nti obulumi buli mu Bwakabaka bwa Buganda wokka oba obwakabaka obw'abakonjo kubanga ono twakamala okulaba kabaka waabwe nga yakayimbulwa era n'abantu bangi abaatugumbulwa ampuliriza mu lubiri olwo esaidi eyo ey'Ekasese. Kaakati nno ng'amawulire gakamala okuyitiŋŋana, Ssaabasajja Kabaka yatwalibwa mu mawanga aga West Africa oba Central Africa okubeera mbu nga ajjanjabwa. Bingi nnyo ebyayogerwa, bingi ebyaliwo era bingi biwamanya era n'essaawa zino bingi byolaba ebigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka. Kaakati nno ne Busoga wadde nga bano media ebakavalinga kitono nnyo naye ekiriyo kifumba mutuku era amawulire agamu galaga nti Kyabazinga ono bukyawasa mukazi ono ampuliriza tabeerangako mirembe, tabeerangako musanyufu. Amawulire galaga nti ono ali mu buwambe obuwedde emirimu bwennyini ewatali kubuuza yadde omuntu n'omu. Kyokka nga kigambwa mbu n'omukyala gwe yawasa yakakibwa mukakibwe si ye mukyala eyali owa choice we. Era kino genda mu maaso nga kiri bwe kiti nze naawe twebuuza lwaki yawasa oyo mukazi gwe yali tayagala, lwaki bamukaka okubeera nga wasa oyo mukazi oba oli awo ensi yeebuuza naye kiva kuki. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso tujja kubeera nga tutambula ne Energy Master ono omusajja wa Kabaka Kakayire Swaibu abeerenga embeera yonna agituwa egenda mu maaso episode ku episode nja kubeera nga nzikutuusako. Kati mu mbeera yeemu omukyala ameddwa nga Kasareni Kusaasira ono nga presidential advisor mwenna mumanyi era wagira nnyo General Museveni. Amawulire ag'omunda galaga nti ono yandibanga mbu essaawa zino wenjogerera yamaze dda okubeera nga abinnyika mu nsuwa n'adduka mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okubeera ng'ono abangi b'obutitimbe n'obutitimbe oba omudidi gw'ensimbi ono kakati anoonyezebwa era yaweereddwa ennaku 7 okulabika nga yeeyanjudde eri poliisi oba eri balooya be nga bamaze okubeera nga batebolinga ensonga ezimuvunaanwa. Ewatali ekyo agenda kubeera ng'ateekebwa mu Interpol oba gite International Police olwombu ono bamuyigge kubanga abangi b'obukadde obusoba 200 obw'ensimbi eza Uganda ensonga eva kuki, embeera eva kuki,
omusajja ono agamba nti omukyalo ono yamutuukirira mu kumuguza emmotoka eyo kyokka ng'emmotoka omukyalo ono yali teyagigula ku ssente ze zino essente ez'omuwa omusolo ezigenda ziikanga entungo efa ttogge kaakati nno baagimuwa omukyalo ono ng'evudde mu state house era omukyalo ono mu bigambo bye n'agamba mbu ye baamuwa emmotoka etali ya kiraasi ye ye baamuwa emmotoka gy'atasobola kubeera ng'ateekamu amafuta n'okubeera ng'agirabirira kaakati emmotoka eno n'asalawo agitunde wabula bye yagitunda emmotoka eno yaliko caveat oba yaliko ekkoligo ebyaliwo byonna ebyatuusaawo wonna wonna bye njagala owulire ate nkomewo butereevu. Waliwo ensonga ey'omukyala bawayita presidential advisor senior presidential advisor Kasering Kusaasira. Ensonga eno omukyala oyo yatuguza emmotoka eyo gye baamuwa mwaka myaka 3 egiyise emabega. Naye emmotoka eyo nejja nefunamu nekyuka bulungi naate bwe yamala etubanga kwaffe tuli basuubuzi tugula tugula yonna kati motoka eno tugezaako gitunda nga buli agirabako agamba mulindeko kanzije ankome twebuuze emmotoka lwaki tewagigula nabadde siriyasi tamala neyefula motoka ki Land Cruiser BF 610S Kasasira gye bamuwa ani yagimu president yagimuwa Kasasira era twasooka mubuuza ne tugamba emmotoka eno tumanyi ya gavumenti n'agamba kino kyali kirabo kyange kyobola ne kadde eri mu mannya gange ndiwadde embo gitunda era ne tugamba kale obeeri esobola okukyuka ate nga buli kimu kiryoke ne tugigula kati emmotoka eyo ne tugezaako okugitunda natugamba eriko red flag omusajja yali agenda gigula natugamba tugende mu URA ne tugendayo natugamba yes red flag kweri naye tugende tunoonye yatuguza kubira Kusaasira yajjako ku ofisi yaffe omwaka oguwedde mu Gwokuna natugamba tumu omwezi gumu president mzee yagenda muwa sente zeyatuwa tumuddize emmotoka ye miezi 2 nakati ogwaka yagamba ye ayina ebizibu bingi ate nno n'emmotoka tagisobola tenywa n'amafuta mangi n'olwekyo ayagala gitunda gula emmotoka gy'asobola netumuwa sente era twamuwa sente za cash miliyoni 2 ezawamu. Mwagezaako okureachinga out gyali mumunnyonnyole nti emmotoka eriko bagita caveat bagiyita red flag. Twamuyita n'ajja ne ku office ne tugenda ne mu maaso n'omuwaabira ne tumuwaabira mu kkooti twamutwalira ne samonizi ne tumusavinga ne mu maaso g'abalooya be simanyi bamudde company advocate nga waali teyete yalabikako mu kkooti olunaku batugamba nti waabwe mulwadde nze mbadde sikimanyi nali manyi nti ba presidential advisor bali bulungi nateebo se yangamba kyaliko takitegeera ne mubuuza kiki sente nga ndaba wali ogamba luli kampeyini eyagwanga ogamba sente mulina sente tekati kiki avana mu Kivulu n'atabasasula sente twabe ne mu Kivulu nagendayo ng'amanyi nti bw'ava bw'ate mu Kivulu agenda kumusasulira awo naliwo ku Sheraton naye bwekyagwa n'angamba naawe obirabye sente zonna Kivulu kinsaze sente zonna zigenda zisasula abakozi emmere ffe twagala miliyoni 2 tumuddize emmotoka ye twagigulira n'akayumba tekugulako yadde n'omusana tujooza buli lunaku ebyo byonna emmotoka erabika bulungi eri mu good working condition era nawe gyerabiddeko ogiraba nungi nnyo nze nagezaako kumukubira esimu ze nga ndaba teziitamu nengenda ku WhatsApp n'angamba dani ebizibu byampitirirako nasalawo okufuluma Uganda nemugaga tugenda kukola tutya ate wali ongambye emyezi 3 kati tuli mu myezi 8 n'angamba nze mukwatagane ne mukyala gwe bayita Beta agaba wa State House muzeyi gwe yali ankwasiza mukyala oyo nampa enamba ye nengezaako kumukubira naye nga still omukyala ngamba mulindeko bintu bikyali ku meeza ya president tanasalawo saawa zino tuli mu kooti era kyemanyi tumuwadde ng'omwezi gumu okuva leero n'omwezi gumu mungi andiwadde mu ennaku 7 bw'ataleeta sente ewiiki emu bw'ataleeta sente balooyafe bagendagenda mu maaso bajja kumunonayo yona gyali kuba kyemmanyi simanyi oba omuntu abeera mu ggwanga eddala tebakkiriza kumunonayo bajja kooti ejjagenda mu maaso ekiwa ekiwandiiko kijja munona yona gyali ajje wona akole ki abitebye tusobole okufuna obwenkanya ffe tetwagala kiri kintu tetwagala na mmotoka kati twagala kintu kimu sente kodi abeeno twagala change ate mirembe bannayuganda twagala change ate mirembe teri kuzikiza twagala change ate mirembe abaganda nabo baagala change
ate mirembe abanankole nabo baagala change ate mirembe n'abakiga nabo baagala change ate mirembe abatoolo baagala change ate mirembe ebusoga baagala change ate mirembe abanukubi baagala change ate mirembe mulugwala ayagala change ate mirembe oba emyaka giri emeka nga wano omufuzi tulina omu e Tanzania ne bakyusa mu Amerika ne bakyusa e Zimbabwe ne bakyusa ne Kenya ne bakyusa e Congo ne bakyusa naye owaffe alemeddeko nga mpaawo nsonga gyatuwa okuggyako limba abantu bamafuta gange temugandisa ayi mukama ffe twagala change ate mirembe muteekemu essaala twagala change ate mirembe teri kuzikiza twagala change ate mirembe abaganda kakati nno omukutu nga bagoli gwankyukakyuka olina okubeera ng'omanya akawonvu n'akagga kubanga buli kimu ekigenda mu maaso ekitukwatako tweyama okubeera nga tukituusaako eri bannayuganda bakitegere. Kakati mukwano gwange atugoberera nja kukusaba n'obwombeefu vidiyo eno ogimpere ekigalo kubanga enkola eyaffe ya bulijjo era obanga oli mpya ku mukutu guno nja kukusaba osubscribinge wabula kyolina okubeera nga omanya guno guleeta mawulire gokka ag'enkyukakyuka ag'omuntu oyo anyigirizibwa oyo atambula n'omuntu wa wansi yeka ajja okutambula n'omukutu guno. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nakunyonyodde nti omulongoosi omuluutansozi yavumula buli kimu ekitawanya bannayuganda kebeere endwadde kabibeere bizibu oba bisiraani sente zikuyita mu ngalo onoonya mpapula visa byonna twala tugende mulongoosa omuluutansozi ennamba kyovulaba nga ngiteekawo awo obeere ng'omukoonako wabula buli lw'omukoonako mugambe nti EKTV kwenzija ennamba eno olwo ebisigadde bijja kwangwira ng'amaze okubeera ng'afuna koodi eyange kennyini abaakusindise. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda jjukira muhoozi ono ye mukulu akulira amagye ag'eggwanga Uganda oba muyite CDF. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso teweerabira nti ono ye mutabani wa General Museveni omukulu kakati rago yawa obukulu obw'okulembera amagye. Jjukira nti Mwami Museveni ye muduumizi ow'okuntikko ow'amagye gonna agali mu Uganda wabula amagye gano bwe abeera nga agaduumidde ate galina okubeera n'omuduumizi waago nga go ye mutabani we ameddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Kati nno amaze ebbanga ng'ajja awandiika ebigambo ebyo ebiviiddeko ne Uganda okubeera nga oba oliawo omukwano gweyina n'amawanga agatwetolodde n'amawanga amalala gwasalika olw'ebigambo ebyo omusajja ono byagenda ng'ateekateeka ku Twitter ebivvoola ebiyisaamu amaaso n'okunyoomoola amawanga gano agatwetolodde. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso abakulu bonna abakwatibwako ensonga eno baafuuka kyesirikidde kubanga ono mutabani wa Mwami Museveni ate nga bamutiira ddala batya okwogera nti lwaki akola kino batya okwogera lwaki atwitinga kino wabula bano bonna abamulya mu ngalo bongera kuwujja buwuzzi mu nyama ne gye buvuddeko twalabanga abantu beekalakaasa abo aba PRU nga bagamba mbu mukama waabwe yali avvoolwa nnyo nga beerabidde nti ono yasinga okubeera nga avvoola ku mutimbagano ogwa Twitter bannayuganda kw'ossa amawanga agatwetolodde era ono n'amagye gennyini agakozesa okugafuula nti gagenga omuntu era ono yatwitinga n'alaga abantu bayagala okubeera nga asanjaga naye mbu eki kyamulemesezza okusanjaga abantu bano omuli ne Bobi Wine omuli ne Besigye mbu General Museveni yamulemesezza mbu kubanga singa General Museveni taliiwo bano singa yabasaanyasaanyaawo dda era ono twamulaba ng'avumavuma ababaka ba paliamenti nga bagamba nti buno bugologoosi obwali buwedde emirimu obutayinza n'okubeera nga bumuyita mu miitingi yonna oba okubeera nga bumubuuza ekibuuzo. Ebigambo bino bingi binenemu sooka obiwulire ampuliriza tukomewo. Obwannantagambwako n'eryanyi erikozesebwa adumira eggye ly'eggwanga erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba bireesewo obwetaliikirivu ku ngeri munnamagye ono w'ennyota gy'akolamu emirimu gye mu ngeri ejjudde ebyobufuzi wamu n'okulaga kyekubiira. Bannabyabufuzi n'ababirondoola bagamba nti enneeyisa ya General Muhoozi Kainerugaba yeetaaga okukomako ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Kati emyaka gyekulungudde nga munnamagye ow'ennyota General Muhoozi Kainerugaba akozesa omukutu gwe ogwa X eyayitibwa nga Twitter okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezirowoozebwa nti zaawulayawula abantu mu nzikiriza z'ebyobufuzi n'enkolagana y'amawanga agatali gamu. Abamanyi eby'amateeka era General Kainerugaba bakimuteekako nti ku mulembe guno ebyokumenya amateeka g'amagye yabikwatidde akati. Okusinziira ku bannabyabufuzi n'ababirondoola omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba alina obuyinza bungi ekiviiriddeko okusoomooza mu nkola ey'obukulembeze obutambulira ku nfuga ey'amateeka. Bino abikola nga of course naye w'obeera ne kitaawe waka waliwo ebintu by'okola with a lot of impunity
kati ate naffe nga palamenti abalivuddeyo ne tumukangavvula, we are vulnerable. Naffe wano abakulu bamutya. Omukulu oyo tamanyi na bannayuganda bulamu bwe bayitamu, ne Uganda tagimanyi. N'ekirungi kyatukoledde nti kibadde kitwala omuntu ng'oyo beruba lujjo lutaliko na pata okujja ffi ey'okuna ey'okutiisa, kubanga bannayuganda babadde buli kiseera babafugira mu kubatiisatiisa. Amagye gajja ku taking over, bwagajja kukola kiki. Kati tuyina babajjeeyo n'abaleeta we tumwagala n'abatuleetera, kati bwagaleeta abantu ne batandika obutagatya. Omuduumizi w'ejjoono gye buvuddeko yayita ku kibanja kye ekya X okwebaza n'okusiima abajaasi abaakuba bannamawulire mu kulonda kw'e Kawempe, era n'asuubiza okubalinnyisa amadaala mu magye. Kino kabonero ka kwennyamira era eddembe lya bannamawulire, bannabyabufuzi abavuganya n'abantu ssekinnoomu abagoberera ebyobufuzi. Ono mutabani alina ebizibu bibiri. One, alowooza nti kitaawe asobola omuwa obuyinza. Okitegedde? Naye omusajja oyo Museveni ng'akyalinamu omutima ogukuba n'amaanyi amatono, talina gwajja kuwa buyinza, bumuwoomeranga ki? Jeno Muhoozi ono era n'ababaka ba paalamenti bamwekokkola nga bamulumiriza okunyooma paalamenti nga gye buvuddeko. Yayita ku XM n'abayita baddiikuula ng'abamu bagamba nti yali abatiisatiisa olw'okumuyita abeeko byannyonnyola paalamenti ku nneeyisa y'amagye. N'akangaza n'agamba n'atuyita baddiikuula. N'ensuubira nti eddoboozi erigenda okuva wano ku bannabyabufuzi abafumuuka omugambo, erigenda okuva wano bagenda mugamba you are supposed to appear here gwikire. Naye ssebo ngenda okulaba nga buli omu ng'alinga asyayingawe, buli omu ng'alaga nti maybe is right, maybe is not right. Abamu enneeyisa ya Jeno Muhoozi bagiraba ng'erina obusobozi okwawulayawula mu bantu n'ebitongole ebyo by'okwerinda. Kaakati nno bino byonna by'olaba oba by'owulira oba by'owulidde nga bikyagenda mu maaso, ambuliriza, waliwo okusika omuguwa, waliwo akabaate akali munda mu NRM k'otannabakubera nga otegeera, era nga bwino alaga ava munda nti abantu bano batudde ku bbomu ewedde emirimu, kubanga abantu bano bonna nga bwe bali eyo buli omu asika azawwe. Kye basinga okutunulira ennyo si kuweereza bannayuganda, si kufa ku nsi yaabwe, wabula baagala kulya buli, kubeera nga balya kye kintu kye basinza okubeera nga batunuulira. Kaakati nno wano wavudde kanonsambulira wali okulya n'okkomba essowaani, era abantu bano nzize mbakulaga mu butambi obw'enjawulo. Mwalabye ab'emukono nga beesika ebitozi era ogenda okakkana nga balandise okukubagana, era omusajja omu ku bo yaggiddwawo ng'amaze n'okubeera nga azirika olw'ebikonde byamuyisiddwamu, naye nga bano babadde balwanira kulya. Twabalaba bwe baali e Kawempe nga banoonya akalulu aka NRM okugezaako okulemesa kanso Erias Luyimbazi Nalukoola. Kaakati bano era baali tebakwatagana. Twawulira ebyavaayo nti bano n'abantu abaali e Kawempe basomba ebbaasi empitirivu ennyo, okusinziira ku bigambo bya Fulufiga. Yagamba nti abantu bano basombanga busombi bantu, mbwera abamu babajja ebitundu by'emikono, abalala babajjaeyo mu mambuka ga Uganda. Mbwera kyova olaba Mwami Museveni bwe yayimirira okwogera, abantu bano baali bali ku byabwe nga tewali muntu n'omu atunudde musajja ono gye yali ali. Era nagezaako okubeera nga nkolera akatambi n'enkubuuza lwaki Mwami Museveni bwe yali e Kawempe ng'ayogera, abantu bano abaali bazze okubeerawo ng'ayogera baakyuka ne bamukuba omugongo, nga kiraga nti abantu bano baali tebamukkiririzaamu, baali tebamwagala, nabo baali beenoonyeza byabwe. Era ebyava e Kawempe mwabiraba, obwedokakana nga bano tubakubya akalulu n'enkoona n'enywa, wabula nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera, kubanga bumukyagamba awo wenyini bwe bunjokezza wembadde njagala. Baasalawo okugenda mu kkooti bano nga beerabidde nti ow'empaka ate akunama ebiri. Kaakati nno okusinziira ku bigenda mu maaso, abamu bagamba nti emisango gino mu kkooti tebatwala okubeera nga bagitwalayo, kubanga bagenda kwongera okwerabisa n'okukunamira ddala, ate nga badde bakunamye gumu baleme kukunama gwakubiri. Ffe tutunudde tulinza bulinzi okulaba ekinagenda mu maaso. Kati bino byonna nga sinaba kubeera nga mbikutwalamu enkaayana n'okusika omuguwa wano mu NRM. Ampuliriza, waliwo omukyala mwenna mumanyi yaliko Ssaabalamuzi ow'eggwanga Uganda, era omukyala ono abadde abeera mu ggwanga lya Bungereza nga nakati gy'akyali, wabula ono yagwa ku kyokya. Era ogenda okakkana nga yeetwalidde house girl eyali amukolera e Uganda emirimu gye. Kaakati ono bwe yamutuusa eyo n'amufuula omuddu awedde emirimu,
era omuddu mwenna mukimanyi kigambo omuddu ye muntu oyo akolera ebitole by'emmere n'okubeera ng'ono akolera bwerere era ye muddu ye muntu atulugunyizibwa mu mbeera mukama we gy'aba yagadde. Kati omukyalo ono yagenda ku poliisi n'awawaabira omukyalo ono n'awawaabira omulamuzi ono. Kadaama yagenda ku poliisi n'awawaabira omulamuzi ono. Ngenda bikuwa kankugyewo omulongo waswa obiwulire. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kati akatambi kano k'olaba keeko omukyalo ono gwe nkunnyonnyodde oba oli awo eyali omulamuzi ow'amaanyi ennyo era ng'ono atudde mu misango egy'enjawulo eminene ddala n'awozesa kuba kalintalo. Yaliko mu musango gw'omusajja omugenzi Felix Akaweesi, kaakati n'abeerako mu misango egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era omukyalo ono yaliko ne mu misango egiri international egya genocide ow'e Rwanda eyali mu 1994. Kaakati no profile ye nnene nnyo era ng'ono y'omu ku balamuzi abadde bazze nga batunuliwa n'eriiso ejjogi n'amawanga aga Bulaaya kubanga ono yafunako n'omulimu oguli international ampuliza nga si gwe Uganda. Kaakati nno Kajjampuni yagudde dda mu bbwa. Omukyalo ono yagenda ampuliza na Walampa Omweramannyo bw'atyo nga yerabidde amaggwa n'agwa ku kalunsambulira. Njagala nsooke nkuteereko emboozi y'omukyalo ono taasula otaasibewo yali ku mumwa. Omukyala alaajana nga yeerabidde nti buli kyokola nga weerabidde nti no kisasulwa kituuka ne kisasulwa. Abantu bano bwe babeera mu buyinza n'ensimbi ennyingi beerabira nti nabo bantu nti era essaawa yonna amateeka ag'ebweru gabakolako bulungi nnyo so si gano ag'e Uganda. Kaakati ono yeerabira n'akola ebikolobero ng'amanyi ali Uganda. Kati essaawa akabatwawa nga entulege. Mukwano gwange Kakeeto ne Sister Patricia mubandabire, maama ne sister wange waliri mu ggwanga lya Switzerland mbatumiddeko. Nange emisango egivunaanibwa yaliko omulamuzi wa kkooti enkulu Lydia Mugambe nga minene bulala. Omusango gumuvunaanibwa ogwo guyitibwa modern day slavery mu bufunze ogw'okukozesa omuntu ng'omuddu. Kyokka omusango ogwo mu UK guvunaanibwa gukukka mu vvi bakusiba kuva ku myaka 14 paka ku bulamu bwo bwonna. Tumujjukira mu musango gwa Kaweesi gw'okutta Kaweesi. Yaliko mu musango gw'okubulookinga Bobi Wine mu bivulu bya Kyalenga. Yaliko mu musango gwa Ine. Abaddeko nnyo mu misango gy'abakyala bano abakwatibwa abakozesebwa abatuusibwako ogw'obulisamaanyi era ye yaleetawo n'etteeka eryoku bano abakyala ababeera bakwatiddwa ababatuusibwako obulisamaanyi bwe bakuleeta mu kkooti tojja mu kkooti era n'amannya go tegoogerwa mu kkooti. Abadde ng'akola ku misango gy'abakalintalo UN yamwapointingako okugenda ku misango gino Arusha Tanzania ku misango gino egya genocide ya Rwanda ne genocide yali mu Yugoslavia agibaddemu. Kyokka ekyennaku bwe babadde bamukwata omutwala arrestinga yagambye nti diplomat era ayina immunity. Immunity kitegeeza nti amateeka aga zino kkooti eza wansi eza abikiga beera tegakukwata mu nsi eyo. Naye ngenza okubikeberako ng'eyamwapointinga era n'amuwa eyo immunity akulira UN yagiwavinze off. Waving kitegeeza okugikugjako. Kati takyalina immunity bagenda musiba emyaka emeka. Kyokka omuwala gwe yali akozesa e Uganda nga Kadaama n'amutwala e Bungereza.
yamutuusiza ku kino naye abadde mu misango mingi gino egy'obululu simanya ono bamubbye akalulu simanyi ono simanya biki ebyo egyo agibaddemu nnyo nnyo era Museveni yamuappointingako nga IGG abadde mukyala wa bikonge by'amaanyi ono mu gavumenti ye Uganda naye Omuganda agamba muzira afiira watono engege efiira mu ssefuliya engege tefiira mu mazzi ga nnyanja amangi naye efiira mu mazzi ga ntamu. Pozo omukyalo oyo yani fazi yani mweba minister ba Museveni bano amala galonda ba minister pozi noyo minister mukyalo oyo mpozi nankabirwa ndofe nankabirwa wekiboga goba bakalulu mwaka gwa 2021 bamukubana enkona nenywera simanyi ekifu mobilizer simanyi minister wa energy yerufi nankabirwa munna temuntunenya nnyo butategera ba minister bano kubanga buli kidomola Museveni akironda n'akiwa ba minister kati tunulira omukyalo oyo omukulu naye olulala bwobanga otulaga abantu abakunganye webatyo naddala mu district y'Ekiboga gy'ofubutuka otulaga nga ne kuzikosta ne basi ez'abasombye nti bazze mu bungi webatyo nene emmotoka ez'abasombye zezino wammanga nazo n'ozitulaga omanyi kati bano balufe nankabirwa ke kabinja akamu akakyali mu NRM akabba sente oba akasiba Jeno Museveni akatambala ku maaso okumulaga nti abantu bakyamwagala era abantu bakyayagala NRM kyovula abalwana bukubirire nnyo basomba abantu nga bakozesa embeera y'obwavu gye bakuumiddemu abantu emyaka 4 ndabasubiza tugenda kuwayo omutwalo tugenda kuwayo ekyebiri linnya bus linnya cost ogenda kulya emmere ogenda kulaba ne kubayimbi mujje tugende nakunganya abantu abayitirivu webatyo agezeko kakasa Jeno Museveni nti ammo kyaliwo nnyo abantu era bakwagala kyova olaba kiyimiridde nga kimaze okwetiyula bulungi nnyo nekitwitinga nekigamba nti Buganda for Jeno Museveni 2026 kati bwebitwe bijja bidyeka Museveni teriza usiwezikomawo nga ndala nnyo nti abantu ababadde abayitivu nga walabye mu Kawempe be bakunganyiza nti ate polling stations bafunawo 0 ku 0 teri kalulu Museveni kyovola bavaayo n'ogamba ono muguwa ddalu n'avaayo n'agamba nti bamubbye lwansonga bw'atuuka okujja mu bifo ebyo bamulaga abantu abayitirivu abasombeddwa obusombebwa kati gwe Lufi nankabirwa Buganda gyoyagala okusuubiza Museveni eno Buganda rejectinze Museveni emyaka 2 kati in fact Buganda ne Busoga ya rejectinga Museveni muleke kumudyeka crowds sise zigenda okulemeza Museveni mu bantu. It's about obuweereza service delivery njagala omutwe ogufudemu ku magezi kubozadde ku baana ekyokusomba abantu abanaku abaavu ne mubaleeta ne mubakunganyawo mu kitundu ekyo nga mu kitundu omwo mwennyini mulimu Abaganda abagobebwa ku mataka nga abalalo babasendako ku mataka ne bawamba amataka gaabwe abaana Abaganda babeeranga ku nnyanja nga bavuba olwaleero babagoba ku nnyanja abaana Abaganda babagoba mu business y'amanda abaana Abaganda bali mu makomera bavundira eyo abaana Abaganda bali mu kutulugunyizibwa abaana Abaganda bali mu kubuzibwawo kati bino byonna ng'olwaleero bikyakolebwa ku baana Abaganda
tokera ku maca n'osuubira nti gwe bw'onaasomba abantu n'obakuŋŋaanya mu kafo kamu ogenda aba omaze okukakasa General Museveni nti wamma ddala gwe Buganda tugikuwaddemu 5. Kyova olaba naawe gwe kennyini baakufulumya kiboga nibakugamba tokyalina kyotugamba tolina makulu togattako. Olaba ekitundu ky'olimu gwe minisita wa energy naye ekitundu ky'olimu naguno guliko tebannafuna masannyalaze mu myaka 4 wabula ogezaako bakakasa oba osombye weeti yuliyaawo ogezaako balaga nti olaga mukamawo nti abantu bakyaliwo muleme kudyekadyeka musajja timumusiba katambawaala kati akatundu kabadde asigazanga akatteeso nga nako akakuumidde mu kutiisa ne Northern Uganda of which naye egenda eshifutinga egenda emugoba wano twaleese ekiyitibwa protest vote bana abantu bonna mugenda basomba mugenda kukola ki naye as long as ng'ebibanyiga bikyaliwo NRM terina buwagizi wano mu Buganda eyo yo baagifulumya completely kamu basombe mukole ekyo kirungi kyaleero n'abantu bategedde nti mugenda basomba akasente bagenda kukalya batuuke wali bakole ekirina okukolebwa mu butuufu bwakyo.